Bobiwine omugenzi tamala emirundi yayogera bino ebigambo emyaka 6 mabega 7 otegeera ekyo kyembagamba bulijjo strategy kusoma omuntu n'omutegeera kati tibakirowoozaako ngu kulemesa ono kuyimba ye lwaki mbyogera wuliriza tamala emirundi tactical moves yali agamba gavumenti kukola nibatakifaako Bobiwine nakola ki naayita sooka omuwulirize katona wansi tebamupulaningira Bobiwine ne bamuyita omuyaayi ne bamuyita omulalu kakati Bobiwine as Besigye controlled the behind the door and Museveni controlled the front door. This man yeyita mugundi musaidi indala tebamulaba tebamutegeke Besigye ali ku lujjiro mmanyi Museveni ali ku front door Bobiwine ayita walala yayita mu mbirizi tewali amuyinako formula panic kakati what is happening today nti Bobiwine lokuba tewali amuyinako panic tebamuyinvestingamu ababajozi ne Museveni alemeddeko kati yena ali muyizine puzzle yes abantu joga tebasobola genda kwogera mu bantu abantu bonna babakubi babamazeewo ba permanent secretary nasali oyo mwana amukubi now because NRM is in a puzzle kireeta bano bannaffe aba people's government okubala waka puzzle kubulira nti government olokuba yali mu panic teyategeera how to deal yerabira Besigye kakati fe tukugamba ekintu kimu it is true when government is facing a political enemy you do like in military cut off his supply lines nabaga nti South Korea Hyundai ne ku Samsung zi companies zaabwe zisinga obungi Hyundai yakola emmotoka nakola n'enguudo flyovers mumukola flyover nto ya posine yelipa ku bus kakati bano bakola ensobi bateeka sanctions ku Bobiwine tayimba naye nga woteriza Besigye zikola nga petrol stations Besigye zikola ensi realizing ngono ebibyete mubisiba. That's where NRM lost, the government lost to Bobiwine and by imposing tough measures on Bobiwine which they have not ever imposed on Besigye. Besigye was exposed as a mole tewali damage jayinza kola tebamupulaningira Bobiwine ne bamuyita omuyaayi ne bamuyita omulalu kakati Bobiwine as Besigye controlled the behind the door and Museveni controlled the front door. This man yeyita no teri yarakisuubira mwamusoma kyebakora abawi b'amagezi bagamba furu figa jangu ashibaga kato jangu Eddie Kenzo kati gwe president kubanga tukola betandise kuyimba system vorongoto ragadi bulijjo jabeera abetorodaho usitegeera okukola obubiina bw'abayimbi nakubuteekamu billions and billions kamiliyoni agenze Lubaga ngwajja kubwa meya yagala tiketi nibamugamba jangu nibakola obubiina mabiki muteeke mu sente ebyo byonna byali tibigasa babulogazi manya biki baba sky soldier mujje ebyo byonna yali tibiyamba otegeera ekyo kati after those years monitor oba yabadde jjo nekuba omuntu omukulu 25 years of fake opposition in Uganda kati 25 years of fake opposition in Uganda kitegeeza the main head of opposition yani
since wayanu ya wanu up to 25 years. Dr. Kizza Besigye and the other colleagues. But after 25 years minus 5. Kati buyogere ebyo naga muje tubaguze Omutwegwe wange muje ngo baguze. Okitege kubara strategic move. Kati NRM muli kupazo ya panic, muli kupazo yani